Kansubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abako ab'enganda saakaate n'ab'emikwano Amanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo wano ofunawo amawulire ng'ennaku ezimu tubeera ate mukwano gwange twebulirira kyenkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde tojja kubeera nga ate wejjusa era nga amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero geetooloolera ku mukyalo oyo omuyimbi Spice Diana eggwire lyengendo sooka okubeera nga ate nkubuulira munnange kinajjukirwa nti emabega kaawo waliwo omuvubuka gwe battira mu maka ga Spice Diana mawulire naago gakyatambulira ddala babanga ababivaako ng'ate munnange bittuka babanga ababivaako ng'ate babikomyawo kati nno wetwogerera muganda w'omusajja oba gwe twandiyise mwannyina w'oyo omuvubuka eyattibwa mu kikomera kya Spice Diana bw'atyo naye alina bwino gwaleese Jacob Omutuuze naye amwogeddeko nti ate naye alinaawo bye yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayogerera atusuubiza essaawa yonna okubeera nga ajjayo eddoboozi eryo DJ Jacob Omutuuze ono akola ku ddembe lyeyakozesa ng'ate abaako ebimu ku byamugamba oba nga abaako ebimu ku byama bye yamubikkulirako kati nno mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya otherwise ekiri ewa Spice Diana byo si byangu ate si birungi n'akamu n'akeddagala mu ngeri y'emu ekinajjukirwa nti emabega kaago mu myezi nga giigi emabega waliwo omuvubuka Spice Diana gwe yakwatako ku mukono era nga amannya ge ye Azizi kati nno munange wekyogerera Spice Diana alabika omuvubuka ono bambi amuvuddemu olw'emize egitali gimu oba emirala naye ng'egimu ku egyo emize mwe muli egy'okunywa enjaga olutatadde Spice Diana bw'atyo yavuddewo yo bambi nga munyiivu muzibu era n'atuuza bannamawulire n'annyonnyola ensonga ezitali zimu ku muvubuka ono nga wengenda okubeera nga nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya so gye byakomekereza nga Spice Diana alaga nti omuvubuka amutadde era bw'atyo n'amuwa ppiki agende asobola okubeera ng'ate munnange akola ki atandikirawo obulamu sigenda kwogera bingi okuggyako obutambi bwengenda okubeera ng'ate nkulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate owekkaanya ngenda kusaba ekintu kimu komenti yo giteekeko wansi awo ate mu comment section likinga video eno subscribinga gwata nabateekako akadde mukwano gwange nenge ekisinga obukulu toseetuka komawo essaawa eno yennyini goodbye for now Waliwo omusajja gwe ngenda okwogera akola mu media bamuyita Jacob Omutuuze mukulembeze wange nze Ketra nze ndi mukulembeze w'abavubuka mu Bunnamwaya division nga female youth Jacob Omutuuze ompulira wampeereza message ng'oŋŋamba nti message eyo gye nasindika nakola bubi nnyo ntya waŋŋamba nga tuli ku poliisi wano we wayogerera n'oyogera nti ekiro ekyo we twava ku crime scene wagende wa mukwano gwo Spice mukwano gwo mbu okusinziira ku ggwe nze nali simumanyi mulaba mawulire Spice nti omugenzi muganda wange omumanyi mu campaign zo yalimu ne ttiimu ya Spice ekyo kikakasa nti nno olina ky'omanyi nti betegeera n'omugenzi ekyokubiri n'ogamba nti wagende wa Spice nti nno yakulaze n'akatambi n'okalabako ekitundu nti omulenzi yali munda mu kikomera bw'aba yali mubbi batuwe fote gyeraga olwaleero teri ali waggulu w'amateeka bino byonna byoyogera olina obujulizi nina obujulizi omusajja tomusibaako matugamu leero kankusuubize nti ngenda kukaweereza mu mawulire bakakase nti Jacob Omutuuze chairman wa Bunnamwaya division akulembera nze Ketra n'omugenzi naye oli mukulembezeewe tewavaayo kola buvunaanyizibwa bwo ng'omukulembeze nina voice note ekakasa nti Jacob Omutuuze wayogera ebintu bino woba obyegaana jangu onsisinkana ewaffe waliwo n'omuvubuka mukulembeze era munnange antwala ku municipality chairman Koko the promoter nakubikira nga muganda wange afudde naye nga tumaze okuva ku poliisi nga ne Jacob amaze okwogera bino ensi byegenda okuwulira olwaleero ng'ogamba nti Spice akutumye mwogere ne famire yange mwogera mutya ku musaayi oguyise we mba muli innocent ng'ekintu temwakikola justice must prevail kino Spice Diana ne manager Roja bwe tuba tuganya ofuna obwerufu tugenda simayo omulambo
Spice Diana ne manager Roger. Spice kino nkyogera nkiddamu. Teka obukuumye ewuwo tuleeta mulambo wagutoyagala kugulya. Tuleeta mulambo ku kikomera kyo gulye tujja kuba bamativu nti kyewamutira wali oyagala kulya. Omatire ng'olidde omulambo gwo. Right now, but it's because abantu bonna batutegedde because of the public. Abantu bakunyamu essuubi. You saw the comments nazikulaganga. Era nga buli mwaga Azizi, be a better person. You have that chance. Okaddewo omusajja akwagala nga mutabani we. Okitegera Azizi. N'ekyo ekyannuma n'omugamba tolya kawunga Azizi. Ng'obadde ku street nga tolina ky'olya Azizi. Kyantisa bubi. No, he said that. Now, no gamba tolya kawunga okuleka ng'oliyiddeko kyennyanja. Aziz, that was wrong. Aziz, kikyamu. Weddeko mu mutima. Nze nja sigala nkwagala. Because it's the reason I'm doing this. Odde wako yonna gy'onadda okirowoozeeko. Era toddamu kunkubira simu Aziz unless you are a better person. Ng'oli ku mulimu okola. Okitegedde. Era budde nodda ku street n'abayaaye noddamu n'onywa enjaga Azizi siri mukwano gwo. Don't even ever mention my name anywhere. Kubanga nze siri mukwano gwange gwe njagala okuba naye. Okitegeera Azizi. I'm very disappointed. Tewangamba nti onywa enjaga. I knew nesayagala kukujajinga. I know I would know anytime soon. Era kyekyo kyetwalaba. Era kyovola when you found out obbirira enjaga tewali yakukuba luyi, tewali yakuvuma Azizi. Era nakubuuza Azizi oyagala okukyuka. Nongamba you want to change. Tukole tutya? Tinina eddwaliro lyemmanyi tusobola okugenda netandika medication. Azizi fish teyakuwanga sene n'ogenda ku ddwaliro. Sisasudde ssente ku ddwaliro n'obeerayo Azizi. Kati what else do you want? Ogenda kukyuka otya nga gwe mu mutima gwo teweekulye to change. Olinda pamba. What else do you want Aziz? Si mukama tewekwasa mukama. Anti then wakati wabiyiga tobimanyi kirwanisa okiveeko. Wali yagala kubeera wazi. Okufuna ennyumba w'obeera kukomera Aziz. Ku ddwaliro. You had to be in that situation. Komera kubanga wali tofuna njaga. Anyway, Aziz. Aziz, ngobadde omanyi gye wava Aziz, wandibadde toliwo. You would appreciate wobadde obeera wokka kubanga kuba kati weeteeke mu kifaananyi right now. Ogenda kuddayo mu mbeera ey'okunoonya ssente za rent n'okunoonya ky'olya. Because I'm not doing that anymore. Okitegedde Aziz, bwe mba ngenda kuwa entandikwa nti piki yiiyo njiguze million years. You start your own life. Aziz bamugulidde piki. Okitegedde? Ekyo kisinga okubeera ng'olina omuntu akusuza ng'akuwa n'ekyokulya n'ekaba kawunga buli lunaku Aziz. Tekisinga kulya mu kasasiro gye wali olya. Then lwaki ogamba oli mu kkomera? Toyagala kubeera better person.
n'ebice ebimu kale kati ebituukako ku bulamu bibanga byewuunya byonna story wazingamba naziwuliriza not anymore azizi kinene natekalala nekirala nina ebintu ebimu kale nayitamu buyinza nga ki noonya ebintu byendiga buyinzi kale naye kiki wali tokolangako ng'otuwa kakiri kunywa enjaga kale mulimu kati n'abantu bamu nga banjawulo nga sibateeka ku bantu nga banyini bateeka mu bantu nayinamu ng'olaba kituufu banjawulo kiseegera kati bw'ofuna abantu okuyiga b'enjawulo siteepu z'abanene bwe batyo kiba kyangu so ogiyigirawo okozi mayitaete buzibu kaije yavanga ebyantebe nga gemuomuzeeyi okale ye yali ayagala nyo aje yandabe nawe wajja nga ndaba nga ntidaawo bwenti nemba nga sina kyendikolawo kasajja nasangawo nga ntidaawo agamba kito ebiza abakola kyakola enanga olukinanikona njawo nga nesimanyi kijanizanga kyavaako Aziz, what do you want? Kiki oyagala mu bulamu? What do you have to say? Kulinaako problem yadde sikunyigirangako era sisobola sigenda kunyigira from day one kugamba I can't judge you nekyekugamba mu mutima gwo weekubirize to change okitegeera ebigambo bibadde nga nkugamba ziizi change etandikira naawe nze nemba nkoze kyenkoze nga toli willing kukyuka aziizi togenda kukyuka okitegeera kati sina right kukunyigira oba kujajinga prove me wrong. That's it. Ate sinze nzeka abantu bangi bakulinamu essuubi Aziz because you are a big example ku baana babeera mu street okitegeera oli example y'amaanyi so you should be an example. Okay, kale. So Spice Diana, kyekiddako kusaidia Azizi tulabe. Amanyi nawe kikusukako. I'm one soldier, one army. So I think I'll put it out there for anyone that is, for any advice, for anything. Oyinza oba ng'olina better counseling skills, oyina, I don't know, anything that should be better than what we've tried to do. Side yaffe. You can also try and start from there. As for now, personally, I can't force Aziz to change. He needs time, which we've been trying to do. That to be together, come understanding. But this I can't Aziz, you know, Aziz chili no. Kubanga bichimu chiba step by step. Na ye nti like ekize chiba nga bichimu alaga rejecting. Edwaliro na nemumutwalayo navaayo. Kitegeera ebyo byesogedde bingi byesogama nti Aziz yakola kinakoze kiri I can't start saying that. Kitegeera so I'm stuck at the moment. Badde nsaba ebibuuzo ebiddako tugende tujja tubulize Diana wali eri kugonde kusavinga time kupiki. Yes, chikola wali esi. Okay, kale tugende wali tulabe nga ate Diana Spice kwasa Azizi.
Tugenda Azizi muganda wa Lujja. Atanywanga ku nvinyi sinywanga ku mwenge ate nina n'abagunywa nze zina zonna Oi, amu yagenze ne piki. DJ again. They want. Dawana. Kawansi. Sigala. Adde wano. Spice ekibuuzo kyange kiri nti aliwa Spice ekibuuzo kyange kiri nti weebale nnyo weebalire ddala ebbanga lwe badde omaze ng'olabirira omwami ono naye ekibuuzo kyange kiri nti
tugambe nti right now omuggyeko engalo bw'anaaba alina kye yeetaaze mu maaso go in case of anything toli waddembe mudduukirira mu ngeri emu oba endala. Kakakibanga kiri mu bizibu kuuza bisango kitaliimu kolinali nnyanya atulia era mugambe simunyiigidde singa mbadde munyiivu gyali ku byakoze bimmanyi mu mutima binali simusuubirako nandibadde sikwata sente zange negulamu kino. I have many problems. I will deal with them that money. Then because I still want him to be a better person from day one chimwagaliza. Niwakira nakwera ngamba kino na kino naye nga ndaga nti making an effort to be a better person. I will be here. But if there's no effort yonna, I'm not there. Tosubira kundabawo Azizi. Right now omutadde mu butongole like okubanga takyasubira buyambi bw'okuva gy'oli enimo. Omuntu akola alina bizinesi bentandika sokutusa kukyagala wesuubire so no capital mulamba kitegeeza abanga musajja mukozi asobola okwegulira emmere newekiba kikumanda tajja kusala wesuubire so okuleka nga kinene okusingako awo nenkugambye nti ekirimu ebizibu Azizi yabbye wano Azizi yakoze kino sijja kuwera mukaba because mbadde mubuulira like my brother kitegeera Azizi. so Okay, Spice Diana, thank you so much for kuyamba omuvubukazi almost 5 million. Bwobucha kumacho musajja kusinzira emboozi ye ekulaga tali steady n'agitunga. Abamu what? Azizi picho manyo jivuga. Era ndi awo ntangana mundo zaize. Naye gwe kagwa kwa yogera bulungi sembere eno twagambye dasembere yo olimedde ngani bannamawulire nabo beerumaluma kakati bannamawulire mwefuge kakati Azizi tubadde tusaba Azizi atuvugiremukko. Azizi omanyi ovuga piki? Okay. Space lido no byogede. Nasembere tema lego mukwase piki mu butongo. Age wamu short step tuwele tujikwata yo ne ya piki. Azizi tula kokoleze mu tulaba ina ko tajimanyi. Ye isoke tulabe. Aizo ba tulinga. Singa ngamba tugaji kamanyike nani. Wepa nawe. Tukwata biki. Linya. Wetolole muko wano. Leta nkwatireko bino. Wetolole muko. Ono mulamu. Azizi ajasobola Elietya Azizi wanji Erikiria okay the parking kati goma ino jiparking ya omaze zikiza amafuta ga bei kati byebyo nno kati mbamanyi mulinda 1 on 1 kati mumalirize 1 on 1 n'abalaba.